nvude mu byokusaaga kati ndi olina ekyama ky'obadde oŋŋamba abantu bonna beefuulira Kireva gye Kireva gye nenteekayo vidiyo wano nga yeegayira abantu omukola challenge ezo oyinza okukaaba amaziga yeegayira bannabyabufuzi ne bamuyiwa aga Katonda bwe mba nimba maama wange afe kati bayita wundetedde okwogera amazima nga mbadde saagala googera kati bw'oba ombuuza tombuuza byakusaaga katogera bya humanity byaddala kati tetulimu byakabampaane tetulimu byakabampaane tetulimu bya kutuwaana kubanga abantu bano balaba bakujubisa tebalina makulu tobalayinza kuyambako ezi ng'ofunye ekizibu abantu bonna beefulira Kireva gye okimanyi batukimanyi mpulira bibyo kezi ngenda kuweza video mu inbox Kireva gye nga alajanira bannabyabufuzi ne bagaana omuyamba naye nkaaba amaziga waliwo omuyimbi owamanyi gwe sijja kwogera linnya mujja gamba muwalana omu gwe mulowooza nti yayamba Kireva gye yamugamba sazaamu concert egenda kusala oswaza erinnya lyange ne ngamba Kireva gye abantu bonna basobola okulekawo ku nsi Yesu tasobola kukola ki kolekawo omuyimbi oyo yalinyisa bwe mba nimba mukaba maama wange afe katuve mu byokusaaga kati keizi katogereko interview y'ekintu ekikulu kubanga edda mako yakola ki yanyiiza Kireva gye yalinnyako bodaboda namuweereza $5,000 negyo yalinnya bodaboda bwana muwasendeza special n'agamba papa saagala kwefuula kyesirinze omanyi Kireva gye aliriyo nagazi njagala kulinnya bodaboda nga nzirayo saagala kufeekinga bulamu mukama bw'anaaleeta emirimu papa n'onfunira emmotoka n'owa taata wange bodaboda ngenda kubeera muri yo life kuba namuwa $50,000 namugamba bw'oba ojja kushojera $50,000 gikole ki gikuyambe nangamba papa njagala kulinnya bodaboda nakubeera muri yo life yange kati byenkubuulira munnange abayimbi bonna beefulira Kireva gye so y'omwana tebagiteekamu maanyi Kireva gye yakaaba njagala kubuuza kituufu Alienskin teyawagidde teyataddemu maanyi okupushinga Kireva gye saagala kwogera ku Alienskin kubanga yo product yange nze nagizimba naye amazima gali nti bonna bamwefuula abantu bagamba mulwana Alienskin kati olwokuba yaba mu myaka koola kaizi nze ndayiraga Katonda mugulu abaana bange okufa ompulira sisobola kwogera ku Alienskin kibi kubanga sobola kumenyaamenya product gye nazimba oda ayina ebikyamu ebyo byamanyi mu mutima bye yakola mu show ya Kireva gye naye kiba kya busiru ate okujja ku live omulabisa bikyamu ki ate bye yakola sisobola nti byogera nkugambye nayase n'ayimba n'okuyimba ku live ate gonsimansima ayina ebikyamu ebyo yakola ki bye yakola mwali mutimbi Alienskin oba Kireva gye ate mpuliza ate bwentwala walala sagala tobe wakiwogomba nzikakkanye nga tuli mu programu ya kintu kikulu ndi muntu mukulu nataddeyo bulamu bwa maama wange ayina ebikyamu ebyo yakola ki ate sijja kubyogera ate siri byogera ate oli kimpuliramu ate ze sirina gwe ntya bano abantu bo sibatya okimanyi nga nakabikuse tokimanyi nkumanyi bulungi tokimanyi nga kabikuse sirina gwe nkola nkimanyi nekinumanyi okulanga abantu bakuba Alienskin kuba product eyo yammenya nnyo ate mwagala nnyo ku mutima yakumenya wamugjawa tekitagisa kubanga gyeko gye namugja naye kezi kiringa kulabanga gwoli okomba amatako g'abakadde ate nti omukazi omukomba bubi tuli mu yakikulu nsonyiwa anti amazima gayitira yamutandika Alienskin mwasanze tokota sigambyeko nti namutandika nateekako ettafaali mu kubeerawo kwe sigambye nsinze simanyi na gye yava naye manyi ku bintu ebyamufuula ebyakabi bwe mbyogera wano ogenda kulanga ni mulinamu ettafaali ate ddene concert gye mwakola ayiza esobola kwewamu si concert kuyinza kubanga okumukuba empina kirinamu omukono igwe kubanga nze sijja byogera wano nkugambye ndi Ssaalongo kakati bwe mbanga nakola product sisagala kulaba nga Alienskin agwa wabula nga nze omuntu omukulu ninamugulira outside the inbox oba outside your life twayogeddemu naye n'ategeera era Alienskin abamuwalana mumuveeko yategedde obuzibu bwe era agenda kukyusa empisa buli gwabadde anyiiza musonyiwe
takyaddamu okuleba byakola ki kwana okusazaamu enkwaco ku lunaku lwa Kireva gye kyabadde kibi otegera Kaizi si buli saa tujja kubeera nga mu lugambo kati Kaizi ekisinga otuluma nali ku TV emu ne ŋŋamba we don't embrace talents bwe tufunye omuntu ng'Alien Skin tetumukuba kugwa owulira Kaizi ekyupa ensazi Alien Skin tulina kumukuba tulina mulekawo ompulira Kaizi tumulekewo kale kisinika kyaganya tumulekewo atuyamba okuinspiringa abavubuka abalala naye nga woba olaba nga bapromota we mwemanyi Alien Skin mwagala mugattako oba mwagala musolozaamu busuubuzi kati Kaizi kale kanjogera amazima ko live kuno Abitex yali sikinga na Alien Skin obukadde 10 15 mu nnaku 4 nga tamanyi kigenda kuvaamu yalina okulaba poliisi yalina okubukinga Freedom City yalina okulanga yalina Kaizi osobola okulisikinga n'owo omuntu obukadde 15 nga tamanyi kigenda kuvaamu naye yali hot cake abamu ya hot cake Kaizi owanga omuntu ekitiibwa ompulira ateeka ssente gwe kenyina obwedde onsekera nnakoze loosi ku Kireva gye ate gye mukoma okunseka gye nkoma okusanyuka kuba Kireva gye sigenda mota ngenda mukwatako akola ennyimba afuuka international artist kyekijja okuba ekirooto kyange Abitex oba yakwata obukadde 15 Abitex oba yakwata obukadde 15 n'abo Alien Skin nga tamanyi kyagenda kufuuka nkeera n'amulanga mu nnaku 4 n'amwongeza ebbeeyi eba credit giwe Abitex Abitex naye kyembuuza ddala mu bantu bonna mwafuna abantu bameka omwana okuba mwamwa miliyoni 15 kati kabuze Kaizi nafuna emitwalo 2 ku show ya Alien Skin bwe mbadde mama wange afe 2 gokka so yatulema okusolooza abantu baali bagira bamenya emiryango ne tubeera over excited n'Abitex yava ku show nga talina ssente Abitex bagali mawanga magatte yali Abitex sagala osale bigambo yogera amazima wataddeyo dda maama waafe mama wange okufa show yali Abitex yali azeewoza ssente oba yazeewola oba yatuga muntu n'azifuna oba zaali zize yategeka show omaye kati Kaizi mukuliriza ebintu ebyekisirusiru twogera by'amazima wano tuli bakakkamu muliriza ate tuli mu kwogera amazima Abitex mwe credit oba yazeewola oba yazibba oba yanyaganyage oba yasingayo nnyumba ye oba yasingayo baana be n'essente zaali zaani za Abitex kati balemaganyikirawo okunafuya omuntu soko sirike mulekerangawo okunafuya abantu abalina kye basobola okugatta ku ggwanga nga Kaizi oli bulaayo okomba bakadde ovuma Abitex ali e Kampala bajjo buli lw'olunasina ajja kusabula ng'ogwo olina ky'oyinza okunsabula gwe olina ky'oyinza okugera abantu bakulu naye kakati walemeramu obwongo bwakafuko nti ogenda kuvuma wayingiramu obwongo bwakafuko nti ogenda kuvuma buli ogamba amazima kafuko bameka basudde kati kafuko akabyesu kati kafuko bosi wa angabe sinali enyiza Kaizi kanguye sinali enyiziza NBS neseko bali ba sponsor Kireva gye Bajjo please katono nyiza Bajjo don't speak about where I work oli ku Kaizi wa kati mbadde nkugamba ale kali mali gamba Alien Skin nti Abitex n'oba tomwagala naye oba omwagala risk gye yateeka oba yeewola n'ategeka Alien Skin munaku mmeka kati risk kale singa enkuba yatonya Kaizi so naye tebayo ani yandisigadde mu mabanja tugende mpola nga si byakuteekaana singa Abitex yateekayo kyapa kya nnyumba ye ani yandisigadde mu mabanja ennyumba eriwo munsekeredde nti Kireva gye yansaze mpuliza Kaizi munsekeredde nti Kireva gye yansaze ompuliza Kaizi bino si byakujerega si byalwali si sataya tukole programu nga si ya sataya omuntu aganaga nti bapromota babbi ongambi napanze gongambye nti sound yabadde ya milioni ana sibo ngambi ngambi asatu gwe kenywe sound yabadde ya milioni asatu venu yabadde ya mmeka ana
ana kaizi shoka ngabo yansaze batwala nyumba yo batwala ya mako batwala ya kale batwala ki bani go basiba kale ana balisikiteka ekyebuzibwa bajjo kale mako machinde njikuwadde baida machinde sikali na nyino sina kye nakunsi ndi masikini bibaluma mako sina kye nakunsi ndi masikini sina bwensula sina aseko sirike bwako ya ina byayogera mu bantu saka muntu ayogera bintu byange mako sina kye nakunsi nesente newole jeje yasose ku mulyango bamani nenda babaddeo kale tulireke sina kye nakunsi mako awulira sina kye kale newole kati akyasoloza kuba tezinnavaayo neje jasoloza kadisike yebayani keizi tezinnavaayo ebayiyo okusiima abantu bajjo ekibuzo kyange lwakyo ennaku zino keizi olemeramu enguliza saba tunyonyola empola abantu bayige nakakanyiza eddoboozi abantu bayige kale yigiriza abantu profesa keizi bwebaba basibago keizi avuma omuntu tikyamusaze oba basiba bajjo basiba bajjo yategese gwatamanyi kati gwaki ate bajjo banga asobodde okuyamba kireva jjo bali enisikini omukuba gwe batasiba ate era nalosi wogijja ofaaki anti bajjo tugende empola keizi bajjo tewali akuba muntu omuntu nga mako ajja n'agamba ekivulu kyakusaze lwaki oba olowooza tayalina kukyogerako ne mukwata kamera maani wuliriza bajjo obedde oyogera walabye ebifaananyi ebyafulumye ng'emabega yonna wakalu kati kankusomeseramu ekyalirese ekintu ekyo nakoze akita logokesebula ekisawo kisinga kuliketi ova obunene nakakolanga akakodyo kubaswaza kuliketi kesisi kuliketi gundi kisawo kinene ne kamilioni takisobola teri muyimbi wa Uganda akisobola omulala kina kikola bwentyo nga njagala mukola kibaita tokability kaizi buli olikola ekintu nga teri akuvuma nga teri akyogerako toba w'amaanyi kati kireva gye muyimbi wange ku mutima ompulira kati kankubizamu kaizi oloza ndi musiru nnyo naye sobola kuteeka kireva gye kula bonita mukafa akatono nsokonziremu tugende empola naye sobola kuteeka kireva gye kula bonita mukafa akatono ensonga nti nze kankuddemu awo bajjo katono nnyo mako soko sirike bajjo kankuddemu awo mako sirika kaizi bwobanga katukola pulogulamu y'abantu bakulu kaizi sirika bwobanga kankubuulira amazima oyo mugamba asirike siri musiru kaizi kwata milioni 3 oba anazipangisa mu kifo ku kireva gy'amaze emyaka 15 nga tayimba kabonero kakulaga ompulira nti kibayita pulomota tapulomotinga bakaizi b'amaanyi apulomotinga omuntu abadde akubya amatafaali nga terina sisitemu manyi kaizi kankubuuze kireva gy'abadde asobola okutambuza abantu kale 10 ne bamulaba tuve ku 10 akasanvu ke yafunye abadde asobola okutambuza abantu 10 teyafunye kasanvu kale bwe yabadde mu booking abadde 2,000 bagyogera amazima kale 2,000 kale 1000 kireva gy'abadde osobola omusobola okutambuza abantu 1000 tugende ku 5 kireva gy'abadde omusobola okutambuza abantu 5 si muyimbi ngatambuza atya kati gwe lwaki wamutegeka waba tabaleeta nadda kulaga kabonero keizi ate bajjo soko sireke mako abantu abazaawo wonna tebabadde bakireva gye watimba misaki otimbya alien skini otimbyani tolowooza nti bonna bazze kulaba kireva gye waliwo abazze olaba misaki waliwo abazze olaba alien skini begaekuto kyabayimbi kubuto ky'abayimbi kuba saawa 12 abayimbi bayimba paka 7 njakutwaleko ku kyankala ate kati ndi musomba minis